Sabula Bingo. Ofureka gwirawo. Wewangulira omudiri gw'ensimbi mu kazanyo Sabula Bingo. Wano ku Jabasa buli lunaku. Beera namukisana wangula ensimbi mu Sabula Bingo wakati mu programu za CBS emisana n'ekiro. Gweteekako 2,000 zokka ezinankuyingiza mu kazanyo Sabula Bingo ku Jabasa Fama. Onyiga kamunyenye 238 kamunyenye 5 kadaala. Olwoyingizeemu piniyo oweereze awo kiba kiwedde. Tofa bwavu. Sabula Bingo wano ku Jabasa Fama. Novuga nti oba bikubwa mawulire nebitala bikabulungi bulabe eriki eryani anti kakati njagalo kitegeere bwoti nakugamba nti Zelensky ne Trump bwe bayomba ekyo si kyekyali ekipya ekipya kwe kuyomba mu lwatu naye abakulembeze n'abakulembeze bwe baba mu busenge nabo babeera bantu kakati ekyali ekipya kubiteeka mu lwatu kati embeera ezifaanana bwe zityo zibeerawo nnyo mu bukulembeze naye ne bikuumwa nga byakyama gavumenti zikola ebintu mu butongole press conference neeyogera kirala naye ng'ekigendererwa eky'omunda kira kati kazi bwe baba wandiikira mpinga amubuulira ekituufu naye bw'ajja ku muzindaalo n'ayogera kirala kati kiri bw'okijjayo mu kiseera ekyo n'okideclassifyinga osobola okutabulatabula zi gavumenti kati kyekirwaki batera okubisumula nga wayise ebbanga myaka 5 kubanga boyogerako baafadda kati Athago twogerako wano yafadda tekikyayina bwe kimukosa aba CIA aboogerwako baafadda tekikyayina bwe kibateeka mu bulamu mu bulabe ate ne Soviet Union yagwadda yakutuka 9 oba ntegeerekeka so kakati obulabe baboogerako bwebyo era ekimu ku kyaleetera omukulu owa Wikileaks ebizibu amwanga gakirimaanyi gatandika okumuyigganya kasita yatandika okukozesa tekinologi okusomola ebyama by'abakulu awo booleesa obuzibu kubanga bingi ebyogerwa mu lwatu si bye biba byogerwa eri munda ebyogerwa mu lwatu byebyo mpinga byayina okumanya biri ebirala ne babyekumira kati kasita otandika okugyayo biri eby'omunda oyinza n'okusuula zi gavumenti so kakati kyekirwakyola nti na bino bikuumwa okumala ebbanga ddene naye Congress ne bwe yakkiriza era yateekawo akadirisa nti ebimu era muyinza okunyigamu nti ne bitafuluma nga bwe birina kufuluma mu lulimi olumerika bakiyita redacted documents ti oketegereza ka sentence ne kakulemu okusoma naye ng'ekiwandiiko baakikuwadde baba bakikoze mu bugenderevu. Alright. Kennedy ono si president wa America eyasooka okutemulwa oba okufiira mu ntebe so era ne boomenyaawo naye lwaki okufa kwe kwogeza Abamerika ebikankana okwawukanako n'abakulembeze b'Amerika abalala kakati ensonga esooka yengeri ekiseera John F. Kennedy kye yafiiramu nkyogeddeko nti afa mu kiseera nga kumpi yentikko climax eya Cold War olutalo tutera duyita lwa bigambo naye olusi tekijjaayo makulu olutalo luno engeri gye lwali nti America ne Soviet Union buli omu yali alwanyisa munne naye nga tebalina kifo we basinziira kubagana kati nga banoonya amawanga amalala basobola okulwanira n'olwekyo balwana nnyo kye bayita proxy war nti bwabeerawo okusika omugwe South Africa America ffe katuwagire bakyerupe Soviet Union newagira bamandera n'abalala bwabeerawo olutale Mozambique ffe katuwagire abafuzi b'amatwale abalala ne bawagira Samora Machel ne banne so ye yali enkola mu nkola ekirala nga waliwo okwesekeeterera obutereevu n'okutemula abakulembeze ku njuyi ez'enjawulo era ekigambo espionage kyakozesebwa nnyo mu biseera ebyo so kakati ku ntikko y'olutalo olufaanana bwe rutyo pulezidenti wa America okufa mu nfe yali eriko ebibuuzo ebingi toyinza kunenya bantu
kulowooza nti Russia ino omukono mu kino. Ate ekirala nga omuvubuka ayogerwako Oswald ebyafaayo ebitonotono kuba tebyali bingi nnyo ku myaka gye byali biraga nti amaze akabanga nga yeegomba nnyo ebintu ebiri mu Soviet Union n'enkola yaabwe n'atuuka n'okuwubayo olubu lw'ekigere. Kakati ng'ekibuuzo kiri nti bino yabikola ku lulwe nga yayagala enkola ya Soviet Union ng'omuntu oba Soviet Union yamukozesa. Kati mu kunoonyereza Warren ne banne ko baakola waliwo n'obujulizo bwaleetebwa ekyokulabirako bwasinzire Mexico n'akuba essimu ku embase ya Soviet Union anoonya bwayinza okufuna visa egenda mu Soviet Union nga baagala okumanya mwalimu ebigambo ebikwatagana kuba biri bano kwatagana. Alipoota ya Warren eraga nti tewali kakwate yasaba visa nga bw'oyinza okusaba omuntu omulala ng'omuntu omulala yenna bw'ayinza okugisaba era bali tebaamanya ku kyali kigendererwa ki. So ekisooka okuleetawo ebibuuzo ebingi kye kiseera John F. Kennedy mwe yafiira nga olutalo kumpi luli ku ntiko wakati wa Soviet Union na America naye ate nga n'omutemu yennyini yeekulubeesereza nnyo ku ggwanga erya Soviet Union. Kati abantu bangi nga tosobola kukibajjamu nti kino Soviet Union tekirimu. Kakati ekirala ekyaleetawo ebibuuzo Oswald nga amaze okukwatibwa kuba bwakuba amasasi yakwatibwa mangu n'atwalibwa ku poliisi. Bw'atwalibwa ku poliisi waliwo akatambi akakwatibwa nga yakakwatibwa naga nti I'm just a parts. Ekigambo ekitegeeza ndi mu mbeera ya buyinike. Parts kitegeeza omuntu ali mu buyinike ng'omuntu yenna asobola okumukozesa. Kati ebigambo ebyo bangi baabitaputa nti Oswald yali ategeeza abamukutte nti nze ndi mutume. I'm just a parts. Ndi mutume bakama bange gye bali eyo ng'alinga bagaa nti bwe mummaliriza nabo mbanoonye. Kati ekyo nakyo kyayongera okuteekawo ebibuuzo nti ddala omusajja ono tabadde yekka yabadde atuukiriza buvunaanyizibwa bw'abakama abe. Ekirala nga wayise ennaku 2 nga Oswald amaze okutta John F. Kennedy aggyibwa ku poliisi we yali okutwalibwa ku kitebe kya poliisi mu kibuga Dallas. Mu kumutambuza kuno Jack Ruby eyali addukanya club nannyini club nga bw'olaba Zambians n'endala kati yali omu ku abaddukanya club e Dallas n'ajjayo emundu n'amukuba amasasi n'amutta. Oluvannyuma nga Ruby asimbiddwa mu mbuga z'amateeka kuba bamusingisa n'omusango ne bamuwa ekibonerezo okusooka kya kuttibwa wabula oluvannyuma bwe yajulira ne bakijjawo mu musango ogwo nga gugenda mu maaso ye yagamba yakikola ku lulwe kubanga yalina obusungu olw'ono okumuttira omukulembeze we. Naye mu maaso g'Abamerika baasigala beebuuza lwaki ono yasse Oswald. Ayinza okuba nga ebigambo biri byamwe abasindise Oswald jjukira bwaga nti I'm just a parts kiyinza okweraliikiriza abamusindise nti era abamusindise bayinza okuba be baatuma Ruby musajja oyo mugjeewo mangu kubanga ebyo byatandise okwogera ayinza okwogera ebisingane ku ebyo. Kati ekyo nakyo eky'omuntu okuttibwa nga tannaba nakuwozesebwa nayo kyaleetawo ebibuuzo ebirala nti eteekwa okuba ebadde enkola ŋŋenderere kwongera kuzibira bujulizi. Ekirala alipoota eya Warren mu kuwumbawumba egamba essasi eryatta amasasi agakubwa gaali mangi naye eriviirako Kennedy okufa lyali limu nga lya milimita 6.5 ne limuyitamu ye ne limutta ne lirumya ne Gavana Connally jjukira nagambye bwe baali mu motoka. Kati Amerika bangi ne basigala nga babuusabuusa amaanyi g'essasi erya milimita 6.5 okuyita mu basajja abakulu
babiri nelisooka neligenda lirumya n'omulala naga nti alipoota eno eteekwa okuba erina kyetatugamba eyenyinyonnyola bangi baagaana okugikkiriza naye mu Amerika nereetawo ebibuuzo ebirala kakati ate nga wayisa akaseera omusajja omulala Abraham Zapruder yali munnamakolero nga mukozi wa ngoye makolero ge gakola ngoye yafulumya akatambi ye ke yali yakwata jukira kati nga bwobeera wano obulumbaganyi bubeera awantu wonna oba kabenje naye abantu balina kamera zaabwe ku njuku biki kati alina akatambi ke akatambi ako oluvannyuma akakwasa bannamawulire ab'omukuto gwa ABC ne bakafulumya mu 1975 akatambi nga kalaga nga waliwo essasi eddala eryagenda ku mutwe gwa John F. Kennedy naye ng'okuva lwe yatemulwa mu 63 okutuusa ABC lwe yaki mu 75 tewali mukungu wa gavumenti yali alyogeddeko jjukira eri alipoota yeyogedde ku liri erya milimita 6.5 teryalyogerako lyogerwako mukutu gwa ABC nga gufulumya akatambi ako mu 1975 kati banoga nti kitegeeza waliwo n'ebirala bingi ebitayogerwa ku bulumbaganyo 88.8 CBS FM.